oyagala okumanya ebiva mu nsonga z'ebyemizannyo, omupiira, ebikonde, ensero, Formula 1, emisinde wamu n'emizannyo emirala mingi mu programu Akanya The Sports Penalty. Yaliko omutendesi wa Chelsea, FC Porto, Real Madrid olunaku olwaleero agobeddwa ku mulimu ga Tottenham Hotspur. Empaka za European Super League abasajja bagamba nti zino okuba nga zitandika mu kaseera mpawekaaga ne ttiimu zikirimaanyi zasobodde ogenda maaso n'okuba nga zigamba nti kyekaseera azisobole okuba nga zibeegattako. Ndi Kigozi Jackson Jeff, programu Akanya The Sports Penalty. Nga bulijjo andi ne muganda Kalibala Timothy ate nnawo n'omugenyi era mu biru Brand Sempeebwa wabula nja kusaba Timo osooka obuuza omulungi aliko Marayo TV Antonio Bansoso tole ensonga zetuleese. Leero ennaku z'omwezi 19 tuli mwezi gwa kuna kitegeeza omwaka tunaatera okutuuka kati tubuzaayo emyezi ng'ebiri naye ng'ebyemizannyo bingi ebyabaddewo over the weekend n'ebiriwo kati ne betugenda okwogerako naddala Addison akonye ku nsonga za UEFA eza abasajja baga kuleetawo kikopo embeera agirabye endolite eziriwo UEFA wagirabye ng'eyomba FIFA nayo tekyagala ekikopo n'ate zo club ziri determined olw'akasente akaliyo n'ebirala bingi betugenda okukoonako Barcelona tutte Copa del Rey tugenda kwogera ku moments ez'enjawulo walabye gundi kye yakoze omusajja wa Manchester United Bruno Fernandes nga kuba 0 pass yabadde ey'entome ennyo eyabayambye okukendeeza gap ya Manchester City kati obubonero buli 8 bokka baawula ne Manchester United ku kikopo kineeno. Nze Kalibala Timothy mubeerewo tugenda baweereza Kanya The Sports Penalty. Okay, Mubiru. Tubalamusizaako najje musinziira okutega Royal FM amanya n'eddoboozi Mubiru Brian Sempeebwa. Ensonga tulina za byamizannyo ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa kuna omwaka tulimu 2021 gw'omulungi ali eyo nga wazaalibwa olunaku olwaleero. Njagala okuba nga nkutegeeza nti wazaalibwa bannabyamizannyo 2-3 bensobodde okuba nga nfuna olunaku olwaleero. Wazaalibwa n'omukyala Maria Sharapova ono omujjukira nnyo bali nnyo kumbiranye ne Serena Williams yazaalibwa omwaka gwali 1987 olunaku olwaleero asobodde okuba nga aweza emyaka 33 egy'obukulu. Jjukira nzaala eggwanga erya Russia ne goalkeeper omusajja nzaala y'Ebungereza Joe Hart omujjukira nnyo mu kilabu ya Manchester City asobodde okuba nga aweza emyaka 34 egy'obukulu. Ajjukira nti eno Manchester City yagizannyira emipiira gyali 266 ne mwana mulenzi Rivaldo omujjukira ku kilabu ya ggwanga lya Brazil okutuuka mu 2003. Okay, njagala tutandikireko wano mu nsonga ezisobodde okuba nga zibaawo nga tuviira ddala wano ewaka. FIFA wiiki eyo gyetusobodde okuba nga tukuba amabega mu butongole baavaayo ne bagamba nti head coach Jonathan McKinstry endagaano yeekomaawo ng'ebulako emyezi 18. Omanyi amawulire ago omanyi Addison gayinza obba matuufu oba si matuufu olw'ensonga nti still ekyali speculation kati mbasobola gakonfaminga nti bagisazizzaamu obeekomaawo kozi oba ogenze ku mukutu gwa FIFA gwonga gwo babadde tebannaba kutulagayo kiwandiiko kyennyini ekiraga nti n'amawulire ago gali confirmed. Ebiseera ebisinga nagenza ogivisitingako nga kuliko mipiira gy'abawala but tetusobola relayinga nnyo ku rumors oba olina vaina posting nti gundi bamaze confirmed bamaze omugoba naye nga talina kyalina mu FIFA. Oyogedde ku nsonga z'abawala ate nozijjukiza nti liigi y'abaana abawala eya FIFA Women Elite Super League egenda kuba nga etandika olunaku olwaleero empiira gisobodde okuba nga gizannyibwako egimu wetujjidde ku mpewo Uganda Matters Women Football Club eyawano Rubaga badde bakamala okuba Makerere Kene. Empiira egyo nno gwaliko Marayo TV gibeerako ku UBC TV y'eggwanga gibeerako ku ssaawa 3 ne ku ssaawa ndowooza ssaawa nga 6 awo. Empiira gizannyibwa ali ku FA Technical Center enjeru paka tunamalira mu mwezi gwokutaano ndowooza finals gy'okuba nga zibeerawo. Phenomenon empaka zino ez'abaana abawala oyinza kuba nga ozogerako kinaddala nga zibadde zimaze omwaka mulamba. So omukulu olina akannya k'omuyise oyo omusajja munnabyamizannyo omanyi ffe tubeera mu lulimi lw'ebyemizannyo tubako n'ennimi ze tukozesa ate bannabyamizannyo abali ewe Peter Phenomenon aba bakitegeera. Phenomenon empaka zino ez'abaana abawala tulabyeko nga zisitula abaana bangi aba Juliet Nalukenge aba Gloria aba Sandra Nabweteme bonna bayisaawo ndowooza guno mugigi gw'amaanyi nnyo gwe tulina ate kina credit y'amaanyi eri ekitongole kya FIFA. Omanyi Addison empiira bino egy'abawala lwakuba ebisa ebisinga ekizibu kye twali tufeesinga nti ne ku budget sente zibadde nga ntono naye ng'ate oba otunudde abaana abawala
ekitone balina kyamaanyi nnyo naye lwakuba nti FUFA nga yo federation ebadde egezezzaako nnyo okulaga engeri egezezzaako nnyo okufinansinga naye ate ssente zibadde zeetaagisa nnyo era olaba nti waliwo facilities ezikyabulamu naye singa fatula tubeera tugezezzaako okulanga tufandinga abaana bano basically emabegako navaayo nengenda nenkola research nga bamu ku baana baneeno balaba balina obuvunanyizibwa nga bo okitegeera gamba family zaabwe gye abamu n'abazadde naye kati bagenda ne bazanya we bajja ne bazanya at least baba kituyambako okulaba nti oluusi abeera alwanirira famire ye okulanga naye abaako ne bwatuuka naye abamu tebafuna allowance tebafuna kwegamba olaba nga waliwo kyekubira naye ngaate talent zetulina abaana no beetagisa okufandinga obulungi basically balaba talent weeziri era basobola okuvaawo ne tubalaba nga batuyambye n'okutunda eggwanga lyaffe so funding yeetaagamu nnyo jjukira nti empiira egiri olunaku olw'enkya banafu aba Toro Queens bajja kuba nga basamba abanafu ab'Amakerere ate Uganda Matters ajja kuba ettunka ne Kawempe Muslim Ladies atiimu gye nsuubira nti esinga ndowooza okutwala ebikopo bya liigi y'abanafe abawala Star Times Uganda Premier League empiira gyasobodde okuba nga gibaayo naye njagala tutandikire ku mupiira ogwasobodde okuba nga gukola amawulire Sports Club Villa ayagudde ku kyocha mu byekwaso yabakubye Kene mwana mulenzi Charles Rwanga era ddo omupiira ogwo mu katimba twalabye nga KCC yakomye mu kifo ekyokuna akubonero 3-3 ndowooza Mole atandise okubanga zaamu abagiza abamu essuubi akubanga aba Vipers nga alikwana mu bubiri nga gwali mu kyokuna oli kwa 3-3 nga tukyabula emipiira egiwerako oba olabira ddala nga at least oba kyasobola ofunzaako n'omuteekako pressure at least Mole kye yakoze kikyokufuna win ekyo kikulu nnyo naye performance ku kisaawe oluusi yabadde ebulamu olw'ensonga nti I don't know simanyi ngeri KCCA oba kyekigitawaanya kuba buli basanga ttiimu esobola okupressinga omupiira ttiimu ebalemesa okusamba ne ttiimu zino ezituulayo ennyo emabega zibawera ddala obuzibu era olaba ttiimu ze bakuba zino zimaida bakuba zino zikitala ng'ozaba zo nnafu zo nga zo kitegeera naye kati basanga ku ttiimu egaba challenge era ekintu ekyaleese gigamugo yaze kumpi n'obudde buweddeyo mu ddakiika badde bongeddemu nnya muze 93 awo n'olaba Charles Rwanga Neima nga abakuba ate era Rwanga yabadde n'ebigendererwa bye tujjukira nti adde amaze okugamba nti abasajja ba Villa bamugoba ne bagamba yakumpanya ssente kati obusungu bwe yabadde nabwo contracting byali simanya biki yayite naggwako byali bingi era wamulabye nayo yabadde amaze ebigabo yadde ayogera yagedde n'agamba nti abasajja baneeno nabadde nnyina obbabonereza mu mbonereze yaki ey'enjawulo kuba kiri eri kye bamuteekako nti yakumpanya kati ekintu kineeno KCC senga yabadde na mwana ngoyi yayimiriddewo ku lulwe ng'omuntu omupiira gwade kugenda bazubuwalira simanyi biseera ki abasajja be basayininga abali ab'omulembe kiche engeri gye bagenda bayambamu kuba olaba abasambya bagezaako bayamba right now jatunula Ashraf Mugume yalinga akaana kakakuba wakati Charles Rwanga Neima naye agezaako oluusi Brighton Kani Yestula Samson Kigozi akapiira kakyaganyike yakubanga mu police kitegeera kaganyo situka simanyi engeri gye bagenda situkamu naye league sibateeka nako sibatipinga na kuwangula at least embiranye njira bakati wa URA oluusi ne Express esobola okujja negezaako nemalira mu kyokusatu ne timu ya Vipers okay empaka zino zigenda kubanga ziddamu kubanga zitojera week eno Brian anjagala tuanikire ku mpira gw'abanafu aba Vipers abagenda kubanga bakyaza Wakiso Giants mu makaga abaga St Mary's Stadium ekitende jukira nti tuba tugenda ku mwetololo ogwo 19 Vipers egenda kubanga ejja mu nsiiko eno angewakeza nyide empira mwenda tekubidwa mpira gonna ante jonna omwenda kitegeeze begiwangudde nga bakateba mugozi 24 abatebeddwa mugozi 3 zokka ate wakisonga etadde oba eri ku bugenyi bangudde emipiira ebiri gyokka mu mpira omwenda gye bakusobodde okubanga basamba Vipers ejja mu kapiira kano nga bakyajje bakwate kitala mugozi abadde 3 akubwerere Yunusu Sentamu akyafuuse ensonga ogulaba otya omanyi tiimu ya Vipers eno webeere waka ku St Mary's Stadium ebeera tiimu nnungi ate n'ekirala obumu ku buzibu Wakiso Giants bweyina Wakiso Giants teteba bulungi mupiira nze omu ku bantu ndowooza abatono ennyo abagamba Wakiso Giants yeetaaga okufunayo omuteebi kubanga oba otunuuliddemu omwana ono bambi asanise ennyonjo yes of course ye captain naye olaba n'ekya captain tekimusaana mbuuza lwaki omwana olaba ng'ovunaanyizibwa bamutikka bungi olaba Wakiso Giants yebulamuko ku basambi yeetaaga okufuna omusambi ali ku kyotaasa okubatebera ate yo tulaba eno ku Vipers okuva ebakomyewo Yunusu Sentamu
kina kye kyatulaga manyi omwana ono sentamu ebbanga onda lyasambira wano nga tanaba kufuluma agenda kusambira SVT Congo yaliko ku kitende ndowooza gye yava okugenda mu Vipers naye olaba nga era yali apafominga bulungi ndowooza mujjukira mu kyani yali South Africa nga teberawo ziti golo zaali 3 wemba serabidde mu tournament eyo olaba nga kyali kirungi nnyo naye jaswa kuba nti obuzibu abasambi baffe balina bambi abamu bafuluma ebweru eggwanga tebeefubaako nnyo example ndoza gyenyinza okuwera olaba ya Abdul Lumala nze ndaba teyeefubyeko nnyo mu pyramids eyo naye ante okyusizzaamukko kubanga Orlando azzeemuko mbadde njagala ompeewo omupiira guno bw'okulaba prediction anaddala kutyawe gunaatambula sorry naye mbadde ngiyesenga hint naye prediction ndaba nga there is no way Wakiso Giants teyina ngeri esobola kustopinga resistance ya Vipers still I go with the win ya Vipers ebimu ku bitawanya Wakiso Giants nga bwagambye nti abateebi bagezaako gitawaanya ate nga ebintu gundi byesinze kati kuba kati jjo twalabye kanso ngekuba goolo y'ebina mu liigi kitegeeza liigi eno ebaddemu nnyo amagoolo ate kati ebintu gundi byesinze okugukamu Vipers basiza Manzoki ojja tunuulira Yunus Sentamu Paul Muchwezi ne bano abaana balumba Abdukalimu Atambala bagezaako okuteekawo bapivoting omupiira egyo gijja mu maaso ate bano abaana converting rate yabwe yayongedde ddala okulinnya kitegeeza nti Wakiso bano Galiga Tendere n'abasambi abalala ba Alex Koma balina okwetereza nnyo mu kisenge kyabwe suubira nnyo ttiimu ya Vipers ogenda okuba omupiira ogugolo nga 2 ku bwereere ajjukira nti Vipers agenda kuba nga ejja mu kapiira kano nga tebalina goalkeeper we namba emu Fabian Mutombo ajjukira nti yaweebwa red card oluvannyuma lw'okuba nti yakuba player munne ba musambi munne ate nga basaidiye mukiti kale ebintu ng'ebyo tebitera kusangika yamukuba ekikonda Aziz Kayondo n'endowooza Mutombola obutabaawo tekijja kulemesa Vipers kubanga wangula mupiira kuba ne Bashir Sekajja atera okubeerawo tayimiride bubi ate naye mulungi amanyi okuuma bulungi goal okay Abula agenda kubanga ekyaza UPDF omupiira ogujja kuba kyabazinga stadium awo wali e Bugembe ate ne banafa abakyetume bajja kubanga batunka ne Busoga United na Kisunga andowooza kyetume ne Busoga bana amagolo bajja bbanga bageekuba naye kyetuma ali bubi nnyo kyetuma omulaba nti alwanisa relegation kati kitegeeza alina okulwana ennyo abasambi be yali yeesigamyeko kwaliko n'omwana mwerabidde kirabira be bali yeesigamye ba Vincent Kaiza asajja bakaddiyo Kamala kati bakyalina nnyo basambi babayamba ba Sentongo bonna bagenda bakaddiira ddala kyetume ina okwesitwa naye nga suubira nnyo Busoga ejja gujjayo omupiira ogwo awo Nduparaka wali Ababet Greenlight Stadium mu Arua egenda kubanga ekyaza bana Maida andowooza kano ke kaseera Nduparaka eddemu kubanga ewangulira ewaayo kuba ajjukire yabadde teyakamala okuba Wakiso yabadde yakava okuba Wakiso ndowooza Nduparaka ekyasobola okubanga ewangula omupiira ogwo Living Carbon abasambi abalala bangi nnyo ate Living Carbon namulabyeko ku press conference emu ng'abuuza nti naye nga tajagala gyamu engato kati bayitha abakulembedde engato so bayisaawo katono nnyo Yunus Sentamu alina go 10 ate nga badde yakajja for the start akakazanya empiira nga 13 naye ateeba nnyo omupiira kuliko Steven Dese Mukwala tumumanyi ne luli eri newunyana nnyo obutamuyita ku ttiimu ya Chan kyova abasinga bagamba yalimu ebyobufuzi then awo gundi najja Kyawusirwanga bano ba Paul Muchwelezi ne bajja nga bagoba mpola mpola okay Bright Stars Kavumba Recreation Center egenda kubanga ekyaza Express FC mukwano gw'abantu jjukira nti Charles Swaswa Bosa abadde akyaludde okubanga awangula omupiira jjukira nti empiira ebiri mu fixtures enya zakasembayo okusamba andowooza yakubira kyetume ekene bwe yali ajja mu mpaka za Stanbic Uganda Cup abadde akamala okukola amaliri ewaka n'embarasita game emu Martin Chizo mujjukira nga ateeka free kick munda aso ogenda kubanga ekyalira Bright Stars Kavumba asimanyi obaddala Charles Swaswa Bosa Bright Stars mulemesa okubanga registeringa win endala ayongere kubonera 3 mu kifo ekyokusatu ate yongere okuteeka pressure ku Vipers kubana yakola statements eziraga anti ekikopa akyetaaga Bright Stars obukyakomyawo omusajja ogwe bayita bamita Janjali ali awakuba mu midi Janjali abira ddala omupiira mulungi nnyo nzo mayi Bright Stars nabagamba kasaba balikomyawo Augustine Kachanchu musiraamu wakati manya inengeri gyabongeramu ku pace ogaba omupiira amanyi n'okugira play nagezaako okubongera oba pivotingamu Bright Stars egenda sanga team ya
ya Express eyewulira nti esobola otwala ekikopo kuba yali kikozeko mu 2009 we yasembayo kitwala ekyewulira nti esobola kitwala ate ina abasambi abali determined tujja kwogera ku basajja nga Neymar tumanyi kyasobola okuwa wakati awo omulenzi oyo Di Maria is it Di Maria Neymar Di Maria onatero banonyeze nnyo goal tujja kwogera ku abasajja bali kutandikira ddala ku Kapi kimanyi Kapi kati ndoza gundi zamweddeko abadde captain zamweddeko gundi ono captain waabwe Juko Murshid gwade bagiramuko n'abasambi abalala bangi abasobola okuyambira ddala timu ya X egenda kuba omupiira goal nga 3-1 so tusuubire Kambale oba Kalanda abalwesi bawo kubanga okay Brian police egenda kubanga ekyaza kitala mu maka gaabwe waliwe bakyaliza Augusta Times Omondi Stadium Erugogo oba tundemba timu ya police ensamba yabwe tebadde nnyo mbisofa naye obutayonona nnyo budde ndaba omupiira guno guyinza okubeera draw ya 0-0 okay akuna ko lokusatu Ambara City egenda kubanga ekyaza polisi ajinyomye bwatyo kola 0-0 ne kitala kitala gwe tuyinza okubalira mu big season ejja kubanga aiza no baddayo sebo polisi mwana timu zibeerawo nnyo surprises zibaawo naye polisi essaawa kuba nayo kati esobola okugoba top 4 tumanyi nti no yeyimiridde emabega wa ga gundi ga council tesobola okwesitula nejja netwala omupiira ogwo ejja kuba kitala no goal eziwerako gani wabaga 0-0 sajja bugenda bakuba goal ezimenya amateeka nga nyakwe abantu aina kasente ke asobola okulumbisawo Ambara City netera kuba nga ewe obuzibu abanafa aba council omupiira ogenda kubeera wali kacheeka ndoza win morede yafunye nga kuba abanafa abavira enabanga emwongera moral n'amaanyi okubanga bavubukabe abongerayo nga Charles Lukwaga kyayangera okutulaga nti gloves yafunye ina abanafa bya designinze nabao gloves ez'omulembe ndoza ezamuyambe n'okubanga jamu gundi omuliro gwasalimu abudala kubanga zirimu magic omaisa limo yo mwana mwalaba inengeri baitha oba yadde ne Kapi oba simanya liche kuba samulabye mu kapiira ako nina wadde musanyufu nnyo engeri gundi giyagezeza kokola performance yenjawulo naye bagenda sanga timu ya Mbalala City waye kacheeka emu ku timu ezisinga bane performance nzibunye kacheeka kati bagenda kubeera council simanyi omanyi council ye timu ino omutindo ogubuzaabuza omupiira gwogisuubya ntegenda gukuba esooka kujja ne kuba omusajja golo nga nya kubwerere ompira gosubira nti bagenda genda gugoba convincingly negenda ekola amalira ate Mbalala otomala gavaawo abantu abasinga okuwa abasinga ayinza kunyumiza ku Mbalala Express bagijiramu n'omusambi mulamba nera busajja ne bubakwata amalira ate bwaba golo nga balina 10 nga bulina 10 Mbalala City ya mutawana nnyo wansi w'obutendesi bwa Livingstone Mbabazi kasita yaddayo subira nnyo omupiira ogwo okugwera maliri okay tunalaba ebinava mu mpira gw'abanafa aba Uncle Lions nga batunka ne Kasasiro Boys akuna ko lokusatu ekibani kijja kubanga kigwana amenvu akaziba ajja kubanga tunka ne Samsimbwa Soka Club Villa bajja kubanga batunka ne URA ompira ogwena kubeera wali mu kisaawe Bombo ajukira nti banafe abavira nga bali ewake Bombo bakazanyira games ziri 8 abangudeko empira 5 abagudde amalire emirundi ebiri bakubidde omulundi gumu ate bakakulalawo clean sheets oba butatebwamu ajiri empira 4 vide waka onteba yabwe bakateba goals 12 abatebeddwa mu 6 ante URA nga bakyadde abakazanya empira 9 abagabawangudde 7 abaguddemu omulundi gumu ne Luzemo Express ojukira bakuba omupiira so ndowooza URA olabanga form yaabwe nga bakyadde Steven Dese Mukwala Joakim Ojera Shafika Jimu Kuchi okutandikira ddala mu babaka Hudumulichi Chimbo wa Patrick n'abasambi abalala gugenda bera mpira mu nyovu n'ensuubira era bagenda kukwata Villa bankube golo nga 2-1 Brian URA tebanna bakubanga balemererwa kuteba mu mpira gonna nga bakyadde akitegeeza nti no bakube 10 atirisi batebayeemu mpira guno ogulaba otya naddala nga Villa kyadda kyejjeekomewo mu game oluvannyuma lw'okubanga kansa badde bakubye omupiira ate nga URA Samusimbo alabira ddala nga at least ku kikopo kwali akubanga enjawulo ya golo yokka yebawudde n'afa Vipers bonna bali kubonerana mu bubiri omanyi buvuddeko emabega ka Wadson bagenda ne babuuza omutendesi Samusimbwa entendeka y'omupiira omanyi akantu kano kansisa nnyo bambuuza gwe olaba entendeka y'omupiira eri etya naddamu bannamawulire n'abagamba kiri simple entendeka yange eringa ya Pep Guardiola
ne baseka nnyo ne bamugamba lwaki oyogera ekyo n'agamba mulabe nze ekizibu nsamba omupiira ne sitateeba kindabikira dda nti URA engeri gyekiri nti badde etiiba era of course oba wakatiibwa ako okugenda mu maaso batebe naye I don't see them winning this match. Nchidamu kyo sirimbye naye ngaze mutima gwange. I don't see them winning this match. Okay. It may be a draw. Okay. Daniel Levy agobye Jose Mourinho angabula ennaku mukaga zokazoka agende ku finals empaka za Carabao Cup mwagenda okubanga batunkane banafa Manchester City. Ensonga ngazo ze tugenda okubanga tukomawo okwogerako katuveko mulango bakama baffe tova ku MRU TV, Roy FM, Akanya the Sports Penalty. Akanya the Sports Penalty. A glance at the AIM Regionalism Empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Akanya the Sports Penalty. Okay. Ankulisayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe tukyali mu nsonga za byamizannyo. Hattrick Kigozi Jeff, Kalibala Timothy, ne Mubiru Brian Sempe wada fenomeno. Njoza tutandikira ku mpaka. Musajja ayeka wa Kigo. Atubulire Kenya la fenomeno kyava kuki? Erinnya erya fenomeno. Ekyali ntumya by the way waliwo mukubi wa Kigo abasinga gwe mmanyi AJ Styles. Kati AJ Styles kafanaganya bingi. Company esindika abantu bera balina omulamwa. Kati naku zino yasindika AJ Styles nga yo omuntu nga balaba tactically yasobola okukola kyo okubeera ne dominant force. Naye yalemererwa kati nze n'ensalawo n'editwala sijalemererwa. Kale katukwesige otuletere ku bisipi. European Super League empaka ezo bagamba nti zigenda kubanga zitandika essaawa yonna. Naye abagusambako bangi Ian Wright, Paul Scholes, Gary Neville, Alan Shearer, Ferdinand. Abafdeo ne banyooka ne bagamba nti eno abasinga bagisa stupid competition anti kuvuganya kutali munsa. Akuba teams 12 ezisofa azoenzo okulaba nti zezikirimanyi ku lukalu lwa Bulaya kuba asimanyi mupiira kigogenda kwogerako oleme kwogera ku banaffe aba Real Madrid oleme kwogera ku Barcelona, Atletico de Madrid, Spurs, Manchester City, Liverpool, Man United, Arsenal, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. So far the teams ezasobodde okubanga zewandiisa ababanjayo teams endala 3 aziwere 15 balangire ekikopo kino kigenda maaso n'okubanga kigenda kubanga kyezanyibwa kuba bagamba anti banjagadde sitandike na mwezi gwa 8 n'ebibuuzo bibiri oba 3 akigenda kuzanyibwa ddi kigenda tambula kitya simanyi oba ekikopo kino okiwagira okubanga kibeerawo. Of course ekikopo kino eno nze nganze nandibadde sikiwagira but sino authorities ekijjawo kati nyina kulinda kigenda beera kikolebwa kitya kuba kati olaba bana abasajja bonna bali ku kintu kimu to make money. Ate kati yene ensonga yokayoka bayinza okukolera sente walabye nti okwewandiisa timu ezigenda obeera mu kikopo bagenda ziwa bilioni 3 biki sente nyingi kwewandisa sente zirimu ziri abnormal
tezirabibwa kati omusajja jatunulamu agambe kati gwa ngamba Champions League ompa sente meka okukiiko obukiisi gamenzi ngenda ba milioni ate n'omuwanguzi wa Champions League afuna obukaddaana osegera nga UEFA eringa yekikola kiyesingo kifunamu kati bana abasajja nabo batandise olaba ekkubo omanya abasajja bano eno bayinza obba balina omuwalabu abali emabega alinga ateekamu kino ekikopo kuba bo kye baagala balabe ku zino ttiimu ennene oba Leo Messi ba Cristiano Ronaldo ba Kylian Mbappe ba Erling Haaland we batuuka mu liigi zino ng'eyo gye baba bakoze bagala batestinge amaanyi gaabwe asobola okujja nakuba goolo 3 osegera ekintu bo kye baagala olaba ate ebintu bisinga nnyo okukolebwa abawalabu baagala nnyo eyo competition bwetyo ati chechi ensonga laki balese no league naye kunze subira league eno teyandibadde okoze already tulina gundi tulina UEFA Champions League zikinabadde ndaba kunze endowooza yange bandigaziza just UEFA Champions League nti tiimu ezibadde 32 ne bazongerako ne zibana mu 8 Europa ne bongerako oba bagala batekewo ne ka league akalala nenga ndaba nga ekintu kino kigenda kuonona nnyo omupiira. Of course teams ezimu kati nga olaba Arsenal oba Man U zigenda kuva ku kiri nti league kwa league asingo tu atwala league mu Bungereza kasente kikaafuna TV rights ziri zitya katugatunira TV rights zeno omusajja afuna atya oshegera tugatunira TV gundi ka money ngompira guwedde nti tufuna tutya ngoyedde bana abasajja bali nnyo waggulu ekigendo leta league ezimu okugwa empaka zino kirabiga nti zali zateekebwa kubanga zijja kubaawo akuba waliwo ebigambo ebibajjeeyo yaliko omutenesi wa Arsene Wenger mu mwaka gwa 2009 yagamba nti tomanya mu myaka 10 ejijja maaso atujja kuba n'empaka za Bulaaya era mu ssente ezijja okuva nga omu abanga agamba nti sente ziva mu mpaka za UEFA Champions League tezimala eri clubs ezimu andowooza bano ye target gye basinza okukozesa nti n'okwewandiisa obwewandiisa ofunira mu billions of money chovola ba Eddie Woodward alina wa resigninze ku gundi UEFA is it UEFA Champions biki eri awo gundi ja resigninze mu na kolwalo yabadde chairman kati batandise balene emirimu kuba kati emirimu giri ena te sente zigenda ba nyingi oyinza n'okulaba nti ekikopo kino kitadde omupiira gwa Bulaaya ku nninga akuba bwe tumanyika abasajja abasinza okubanga batumbula omupiira guno for example nyakogera ku president wa Real Madrid Florentino Perez bamwadde okuba chairman w'akakiiko kiraba kati ba Eddie Woodward kiraba ba Eddie Woodward awe babalira kati abasajja bakitadde mu sente bakiteeka mu pivot kwa ne brand naye nyine asokuwako hint ye nakunnyonnyola omanyi Addison ne timu abatuwuliriza ekizibu ekiriwo ebyenfuna bino bigenze wala nnyo omuwanguzi wa UEFA Champions League toswala kungamba nti afuna obukaddaana nga timu esomosebwa eri mu championship okujja Premier League efuna obukadde 10 n'olowooza mbu abantu banaakola ki timu zino zinaava ku kintu ekyo era nze ndaba egezi okale bandisaze okulemesa ekintu kino zino gundi FA ezikulembera amatiimu gano eno amakilabu gano like FA y'Ebungereza FA y'Italy baveeyo batekewo punishments bagambe nti buli muntu yenna anaakiriziganya okugenda mu Super League eyo tugenda kubaninga ovewa in fact bazitaddewo dda bagenda kubanga bazibaninga banateekawo eyo element tujja kumanya kubanga there is no way wogenda kungamba nti Manchester United, Man City, Man U, Chelsea bajja kukkiriza okugobebwa buliigi basalewo okusamba kibiina anti kati olaba plan kyonna kiri bwe kiti nti wogoba Manchester mu liigi y'Ebungereza n'ogoba mu Arsenal n'ogoba mu Chelsea n'ogoba mu Liverpool zonna nga ezasayininze kikyogenda okuganyulwamu okitegeera ekyo nakyo olina obeeraawo ng'okiyina mu mutwe kikyogenda okuganyulwamu liigi olwo eba ewewuse nabo kye bali mu kulwana nze kyemmanyi banditudde ku round table ne bayiiya ekintu kineeno nga UEFA ekifunamu FIFA ekifunamu n'abasajja balese ekintu ekyo bonna nga bakola ki nze ndowooza akakodyo kakusika UEFA ebeere nga ati yongeramu kasente ndaba nga akakodyo ako kusika UEFA yongeremu kasente katono nnyo ate bo bakola kangi ekirungi nti FIFA ebadde tunavayo nansalawo yayo yenkomeredde ate nga tugimanyi nti kyekitongole ekivunaanyizibwa ku muzannyo gw'omupiira mu nsi yonna so katukyalindiridde ku kyeba nasalawo naye nga abasajja bano bagambye nti empaka zino zigenda kumukazannyibwa mu ngeri bweti
nti clubs za 20 naye nga balinawo clubs 15 so far ezisooka azizye 12 zensoso kumenyera ne 3 ze banoonya okweza 15 nti bajja kubanga bazanya mu midweek ajukira nti mu midweek fixtures wetu ina empaka za Champions League ne banafe aba Europa League basubira nti empaka zino zijja kubanga zitandika mwezi gw'omunaana mu bibinja bya 10 n'oluvannyuma ndowooza bajja kumaliriza ne finals nga bwe tukiraba nga bazanya ntimo n'abatuulize yona gye musinziira kati ife ate olubasazeewo liigi zino neesambibwa TV bagenda kikola batya omanyi TV nyingi tulaba Star Times kati already yatwala dda Europa Go TV tenaba kufuna efunako ujiwa Go TV ina rights zayo ngayo ITV nyingi ne Sky yenyini ojaba tebasobola kudya olunaku luliko Champions League ne bateeka kochi kikopo ekyo era TV zo zisigala nti gundi so DSTV so sigala ngetutte ngetutte gundi eyo negula rights zonna nenda banga marketing ejjo kubalemesa nde obutamala nnyo budde I don't see it succeeding kino kintu kinangeje kiba kya affectingira mu TV kubanga ne TV nazo omulamwa gwazo gwakola sente so ate banga bakiraba nti bano bagala sente because TV zijja kubanga sana kubeera nga Arsenal gya Samba Madrid no sigale waka ero jannonya TV wona akola ki wona sasula tisi ogulabe togera laba Barcelona genda Samba Mani ato sigale waka kingamba ku access kankwe ekyo kulabirako tubadde nga tulaba UEFA Champions League ngolaba DSTV mulaga nenga DSTV at least eri accessible katugeze omukutu ogunalaga emipiira egyo simwangu akubeera accessible bantu baba nakikola batya andi katulaba guno omukutu era bajja gufula accessible osegera bo bano benyini abaleeta ekintu kyabwe bakitunda abantu osegera bano bo manyi marketing ekintu ky'okutunda ekintu mu bantu n'abali ebo n'abatuuliriza ekyo kintu kiba kyangu bajja genda bagula omukutu nga olaba wrestling tomulaba nti abasajja bajja ne bagula omukutu mulamba ku DSTV gwabwe teriyo mulala akola ki agulabirako anjagadde mbeka ebigambo by'empisaawo ko katini president wa Real Madrid era chairman asoose empaka zino za European Super League lakuba ebigambo bino abyogedde mu lulimi sirwa wano naye agambye we help football at every level and take it to its rightful place in the world. Football is the only global sport in the world with more than 4 billion clubs and fans, and our responsibility as big clubs is to respond to their desires. So chatugeza ko tegeza ntino abagizi bazino zi clubs zichirimani zi Real Madrid zi Barcelona nabo balinga bayina okuyayana. By the way enyonto kulaba ekikope era Addison nze mbadde nga mpulira abantu bagamba Messi oyo ajjeko ebungereza Ronaldo lwaki tagendako osegera ezo endolite ezibaddewo kati mu ekyo ekikopo subira buli kimu kigenda beera solved kuba Messi agakwata ennyo ezisinga ebungereza akwata ennyo ezisinga e Italy akwata ennyo ezisinga e Germany akwata ebbiri ezisinga e France zidde okunywa banange kyo for sure okulaba UEFA Champions League nga timu ebbiri ezisinga ebikopo ebyo tezirimu isinga ne Real Madrid ndabira ddala nga bwe baba tebalwanye nnyo abasinga bagambye Arsenal sigaleyo bano bazigobe mu champion Arsenal sigale mu champion yeko kombire naye yinza kudduka ku sente so kintu kino bwe kitunulira ojja kiraba nti no bano ba presidents ba club abe basinza okukyaniriza kuba bo babazenya kasente ojja kutunulira wa Juventus Andrea Ginelli ojja kutunulira Edward Woodward wa Manchester United wasaka yakubye n'engalo San Kruwenke nate bo tunulira abazanyi bana abagusamba ko bayombye nnyo Paul Scholes Ian Wright bayombye nnyo simanyi lwaki kigenda wawula nnyo league naye in the end I don't see it succeeding simanyi lwaki I feel it nkiwulira it won't succeed wayinza okubeerawo some resolution yawo ne batuula ne bateesa Ian Wright agambye nti no kya buswavu nnyo timu ya Arsenal kubanga yeggase mu mpaka zino erina okumanya ennono yaayo ndowooza agezaako gizza ku lugendo lwayo lwezenga etambulirako anti si yagitandikawo sajja baagigula mu ggwanga erya Bungereza twabadde ne paka za FA Cup semi-finals omutendesi Thomas Tuchel nga yakajja ku mulimu gwa Chelsea yagenze ku finals empaka zino yajja Pep Guardiola wa Manchester City goal ejjukira mwana mulenzi yatebyawo yadakimuzyeki ate yafunyeyo n'omukisa omulala gwe ngamba nti we gusanga omusajja amanya akapiira njogera ku basajja nga ba Marc Asensio
ba Marcus Rashford omukisa gwe gwade tegusoba mulema manyi nagwe mpesanyu producer waffe waswasan wenjogera ku Marcus Rashford yena uliranga nenga Marcus Rashford yomu kwasajja amanya kapira by the way nzizeyo ku topic je tuliko obo tunoyido omusajja ono olunaku lw'eggulo Tuchel omanyi omusajja gwe bagamba nti wakuteeba yeezibira era olugulu afunye golo bwati nakakana nagamba nti kino kiwedde ate Man City yabadde maze ofuna blow omanyi Kevin De Bruyne buli wabira natali bwe babona nya asajja ba Man City kicho kye nagamba n'abasajja ba Bayern nti mwesize Bayern naye we bateyina Lewandowski just nkonako bukonye nti Lewandowski yalinga yatambuliyako ensonga kati Kevin De Bruyne yadde bagamba mbu Agüero wali bajja kugamba mbugundi wali naye abasajja timu bajizimbira ku musajja oyo era wabataliwo labira ddala nga babona ebitali bya kusaaga nsuubira njo timu ya Chelsea gendo twala ekikopo kubolo de Leicester City nayo yayiseewo linacho yakubye goal emu kubwerere olw'enfunda z'obudde katukayiseewo nako linacho yakubye goal ya demu kubwerere ne bayita kati bagenda kwesanga jukira muje eri yebadde yakoma mu 1990 tuukako kategenda sanga Chelsea ine nyonta jukira mbayina ne kino kye bagamba nti social amaze emyaka 5 kumani tatosanga komani ku final no musajja amaze naku just kinana mulumu natusaba sajja ku final subira nyo Chelsea twale ekikopo kyayo era ndi musanyufu ye moment yange yasize n'okunyumira wiki Brian Manchester City atwatukesane tumubalira ku bikopo bingi nga mutadde n'ekikopo kino ekya FA nga tumubalidde Carabao tumubalidde ku League ane Champions League abamu bakyamubalirako Man City oluvannyuma lw'okubanga yavudde mu mpaka za FA Cup ogiraba otya mu nteekateeka zaayizo mu maaso ddala nasobola okubanga wangula ebikopo ebisatu ebisigaddeyo omanyi Addison okuddayo ku katono abatuwuliriza omupiira guno egwaggwa baabuuza Pep Guardiola tosuubira nti wanyoomyemu mu bigambo bye yaddamu bw'ati yagamba this is football and if you win the game you have won if you fail to win you have failed nga kikyategeeza mu ekyo yagamba mu buli ng'alinga kiiza nti bansinze businzi batukubye naye temugamba mbu oba omupiira guno nagunyoomye so okuddayo ku topic nga obadde oŋŋambye Man City nalaba natuuka ekiseera naye ndaba nga kigenda gitawaanya mbutuufu banayitudde mazima tosobola kutwala bikopo bina kiba kizibu kiba kizibu tugendeko ku mpaka za Premier League empira egyabaddeyo Man U bakoze leero babadde babagamba nge wakaba bakolerawo bubi bakubye Burnley 3-1 Mason Greenwood yatebyeko 2 ne Edinson Cavani yatebako goal emu of course naade musanyufu nnyo ne performance ya mwana mulenzi Marcus Rashford n'omulala gwe naade omusanyufu naye yabadde kanakana katoka Mason Greenwood okulambulula Mason Greenwood yadde goal yabaddemu nnyo obongo bwa gundi bwa Bruno Fernandes n'okuteba goal kizibu nnyo kuba alabyako emuziye kyate yasigaza na goalkeeper omupiira ne gumulemu okutapinga mu katimba n'akasajja kalina power ku kigere era in future wekaba keekuumiddeawo kagenda beera katebi kantomo nnyo naye ekyasinza okunyumiramu ogwo omupiira ye performance eyabadde ey'omulembe nnyo omusajja Bruno omanyi akantu ako tekakoleka already bana asajja ade bamaze okubeera nga bamanyi Bruno sawa yonna agenda kuteeka mu lutuula nene akanga mu bukanzi omwana ajja n'abagatta Manchester United kati yesterday kati bafunziza gap kati basigadde obonero just 8 bokka ate nga Manchester City oluvannyuma lwa Kevin De Bruyne okulwala bagenda kubeera abastrugglinga nnyo era nsuubira nnyo nti kino ekikopo kyeyongedde obeerako pressure empira omusambo egisigaddeyo nga Manchester City esamba ttiimu zino ezaagala okuddayo zirwanira obubonero kigenda beera kizibu nnyo Abraham tuleme kudda nnyo omupiira gwa Man U kuba kirungi Man U ekyamazima babadde basambira ddala bulungi okuviira ddala mu kitongole ekizibizi Harry Maguire obedde omulaba nga ajjako abantu naite omupiira mu goal Arsenal Mikel Arteta akyalemeddwa okuba nga afuna ttiimu esooka nebuuziza nnyo ebibuuzo bingi kyekituufu ekitawaanya Arteta akuba ttiimu yagikyusakyusizza okuviira ddala ku ttiimu eyasamba Slavia Praha kuba obujjukira ddala ba Thomas Partey batandika omupiira ne ttiimu yazze n'agikyusa ate ng'ovuiti nti tagamba nti Fulham ttiimu ebadde y'amaanyi nnyo erina ekigendererwa kyerina okuluubirira okugituuliza abasambi of course naye erwanira butabu kubanga esigala mu liigi ekyasinza okumba obby omutwe asigama nti mu makati ga wiiki agenda kuba n'empaka za
UEFA Europa League nti atidde Villarreal so kajiwumuliza abasambi asobole kubanga gye baterekekera bagenze okumaliza eddakiika 9 omupiira ogwawedde goal emukwemu nga ne goal eyo kati ni bamukubidde ddala omupiira Craig Paulson yagubaddemu nnyo referee manya Addison omupiira guno ina gutunuulidde nga ffe abasibi bazaala munansonyi okayisa waako nasose ne tunulira omupiira ogwo nga ndaba odi ki ekireetera Arsenal okuginyisa okuddakana na 3 n'enzira y'emabega nga tuzeewo back ku mupiira gwennyini Fulham yazze mupiira guno manyi Scott Parker guno gwali mundi gwakubiri era ne game ndoozi eri yasembayo mugijjukira bambi abadde alidinganya emipiira ne bamugatta era ndoozi olaba omupiira guno nabadde ngutipinze Fulham ogwangula era nze mutandikwa nagutipinze naye Fulham yalaga yazze emabega batya olaba eddakiika ezo zasembya Arsenal wedde ebalumba naye ng'olaba balinga abeekumidde emabega balinga abazibira obuzibizi nga balinga abalaba nti gole bafunye n'emikisa endoozi nti omupira waisa ekiddugavu kyafunye omukisa okuteba gole ne balima nga balinga abalaba gole emu ebamala naye so simanyi nakumanya naye Scott Parker he will be relegated for sure yamusalako okay tugendeko mu mpaka leagues endala awalabya Atletico de Madrid nga bakwata A-Bet 5 ndowooza nno ne ba title statement katukayisewo ko lwakadde ne PSG Mauricio Pochettino alabika nga yandyagadde okubanga wangula ku kikopo kye ekya liigi ekisooka Juve bamukubye Atlanta yamukubye Kene nayongera nno okubanga nnyika essuubirye mu ttosi eryokubanga akiika mu mpaka za Bulaaya omupiira ogwo gwa PSG gwanyumidde nnyo omupiira gwaluse mu dakiika ya 8 nga gukyali 0-0 Saint-Étienne neeteeba Mbappe n'agatta Mbappe n'afuna penalty n'ayawula Saint-Étienne n'egatta mpaka mu dakiika ya 96 najja n'ayawula omupiira gwadde muzi kikulaga nti omupiira muzibu kubanga otuuka mu dakiika 8 mu butuufu nga guli 0-0 naye ne gubeera mu goolo 5 balaye buli kimu kisoboka mupiira ku lwokutaano lwa wiiki eno andowooza timo abantu tujja kuba tubawa tiimu zetusuubira okuba nga zimalira mu bifo ebina ebisooka tujja kuba nga tugitadda big four ku lwokutaano lwa wiiki eno namba ku tiimu ze zigenda okuba nga ziri wali mu mpaka za English Premier League Brian olinayo akatalekeka nga tumaliriza akatalekeka by the way tubadde tulabidde okukona ku nsonga eno mu Formula 1 wali mu Italian Grand Prix ndoza mwalabe ekyaddewo Verstappen we yagize Hamilton namu naye Hamilton just singa tiyaddemu ngeri ya crash mu motoka awo yadde asobola okubanga awangula waliwo ne gwe bakubyemu oluyi naye ngera still era Hamilton yakyali waggulu tuwebaza okubeera nga mbadde bawuliza balungi nendebaza Royal FM okunkyazaako wano amanya nedoboozi mbiru Brian nga bwagambye nti mu Formula 1 nga nange nsiibula nti yabadde Van Steppen okulya neera neeriya ino Giria lwakuba kalimu ka blanda katono ojjukiramu ka setback ke yafunamu ne bamuyimiriza n'alema okulya tujjukira nti omusajja oyo abadde wantoma ate kati ku luno ingini zaabwe zateredde buli kimu kyateredde ate alina omutima Van Steppen bamwegendereze nnyo yadde Lewis Hamilton ne Charles Leclerc ojja tunuulyawo n'omwana omuto Junior bonna b'amaanyi nsigadde nze Kaliba Timothy ayisa abasajja kabaka wangala ensonga za Mourinho okubanga yagobeddwa mu banafu abatona mu Spurs n'omutenesi gwe balabika okubanga beegwaniza okubanga bazaawo Julian Nagelsmann ono natandika kilabu yanafe aba Ravenborn Sport Leipzig atujja kubanga tubyongera okubanga tubigaziya ku lunaku olwokutaano ndi Kigoza Jeff anjagadde mbagaliza birungi byerere musibe bulungi mwerabe oyagala okumanya ebiva mu nsonga z'ebyemizannyo omupiira ebikonde enselo Formula 1 emisinde wamu n'emizannyo emirala mingi mu program Akanya The Sports Penalty.